mirembe oba okwesiima kuli mu bintu bina. Ekisooka nga bw'ojja okukisanga mu hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas baka bwe yagamba nti arba'un min as-sa'ada, bino bina Allah wabikuwa abakuwadde okwesiima. Tuli wamu? Yagamba asooka almar'atun saliha, omukyalo omulongoofu. Twamulaba ku mulundi ogwaggwa ti buli muntu yandinoonyezza omukyalo omulongoofu, omukyala anaamutebenkeza, omukyala anazza ebirowoozo bye n'obwongo bwe obunaabeera nga bulina ekibututte. Ne tukubiriza buli muvubuka yenna atannaba kuwasa okunoonya imra'atun saliha. Oyo mbaka gwatugambye aleeta emirembe. Yaliwa allati ja'alaha Allahu saknan lirrajuli, Allah gwe yafuulanga kitebenkezo ery'omusajja. Tatma'innu ilaiha nafsahu, ng'omutima gwe kwe gutebenkerera inda ta'ab, mu kiseera ky'emitawaana. Fayazuulu anha al'inab, n'abiranga amumalako ekiwubaalo oba ennaku gy'aba alina. Allah kyava tugamba mu suratu Rum aya ya 21 n'agamba nti wa min ayatihi, ne mu bubonero bwe Allah subhanahu wa ta'ala obulaga nti gyali obuyinza bwe, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, yatonda ng'ajja muffe abasajja omukyala. Tetukirinaamu kubuusabuusa nti omukyala yava mu muki? Mu musajja. Waja'ala bainakum, obujulizi ku nsonga eyo era suratu Nisa aya esooka, ya ayuha nnaasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Tuti Allah yatutonda ng'atujja mu mwoyo gumu, n'ajja mu kitonde ekyo ng'ajjamu ekikyala, n'ayingiwaliza kuba bombiriri abaami n'abakyala ku bitonde bibiri. Kati omukyalo ono litaskunu ilaiha, kibeere ekitebenkezo kyo, abeere omukyala akutebenkeza. Kitwalabye nti ku mulembe guno oba ali mu maka ki? Kyetwalaba mu mulembe guno oba ali waani? Kubanga buli omu gw'otuukako akola atya? Teriiyo mwami oba muvubuka akeera ku makya kusitula baasitudde n'ebintu n'abitwala by'atwala kugenda kuleeta oyo agenda mumalako mirembe. Abange waali nedda. Wakadhalika nawe gutyo bwe guli, teriiyo mwana muwala ayanjula gw'ayanjudde mu bazadde be ng'akakasa nti ono gwendeese njagala agenda kumalako mirembe. Ffenna twagala muntu anaaleeta ssanyu muki? Mu bulamu bwaffe. Sallallahu alayhi wa sallam hadithi emu kyava tugamba nti almar'atun saliha, mukyalo omulongoofu, taraha fatujibuka, oyo gw'olaba era ddala mutuufu Allah yampa omukyala. Kugamba nga byonna byakola bikola bitya? Bikwewuunyisa mu bulungi so si mu bubi. Wataghibu anha, n'obeera nga toliiwo, fatamanaha ala nafsiha wa malika, n'abeera nga akwekuumira gwe mwana wattu n'ensimbi zo, ng'akwekuumira. Tuli wambasi Luganda, hadithi akhrajahu al-Hakim. Wa min asbaabi rahatu fi dunya, ensonga endala ereeta obutebenkevu n'emirembe mu nsi, almaskanu lwasaa, ekisula ekiki? Ekikusula ekigazi, fi ghurufihi wa murafaqahu walladhi yas'a ahlu ad-dar wa dhuyufihim. Lwana nga bw'osobola, nga bw'osaba Allah akuwa ekisula ekigazi. Mulekeraawo edduwa gye musaba, Allah n'amala nsaasira n'enfunayo bulumuzi bwange bumeka? Era Allah n'akuwa sente zimba bulumu bumeka? 2. Saba Allah akuwa ekisula ekigazi.
saba Allah fenna atuwe ekisula ekigazi. Sula ekyo kigazi mu bisenge byakyo waliwo ghurufatu, ekisenge ky'abaana abawala, ne wabeerawo ekisenge ky'abaana abaki, ky'abaana abalenzi, wabeerawo ekisenge ekikyo nga ggwe omwami n'omukyala, si kuzimba kayumba kafunda. Mukazi, saba Allah akuwe ekisula ekigazi. Tusaba bulumu obubiri Mungu akisobola. Naye bwe tusaba mugagga, lwaki tumusaba bulumuzi obubiri? Obeereko n'ekisenge nga ky'abagenyi. Ate ne wano waliwo omutawaana, ozimba ekisenge nga ky'abagenyi, omugenyi najja n'agaana okubewoka, anti alina bw'asula. Oba asuleko mu kisenge ky'abaana, bwe banaamuleekaanira ajja kkeera agende. Bw'anaamalako ennaku ze 3 ez'obugenyi, obugenyi bwamu ennaku 3, naye mulimu abatwala omwezi tibakyali ku bugenyi. Ani ayina embavu eye mugamba tandika okucapa. Era gwe wali sibuuzizza nti ani ku bombiri, wabula gwe bw'okyaza omugenyi n'aweza omwezi, osobola omugamba nti yange okola emirimu nga ziweddeko, osobola omugamba nsabe Mungu akugezese nakyo ekyenkugamba. Ekisenge ekigazi ntegerekese bulungi. Mulembe guno ng'osanga omuntu ng'azimba ne sitting room, just kukubirawo olwali mbozi, ne wabeerawo ne dining room, wo wakulirawo manzaani. Ntegerekeka abantu bazimbye obuntu, ebimu ne bibaleetera okubeera nga bakoleramu n'ekisiraafu. Azimba ekiyigo n'ateekamu ekibaafu ekinene, subhanallah, n'ayiwoomu ebidomola n'ebidomola by'amazzi, omusanga ali kuli agudde tikiki. Alhamdulillah, Mungu yamba, ali mu kibaafu ebidomola 20 byonna biyiye mu kibaafu kimu. Kibaafu kigendamu ebidomola bimeka? Seka kati obuuzizza wakyama 12 byonna omuntu omu ng'ali omu yeebase omwo. Tolaba nti Isiraamu mazzi agandibadde gasobola okukola ebiragamo kikulu, nammwe mukekkereza nnyo bukopi bwe bubamenya. Nedda si bukopi. Isiraamu bwatugaana okudiyuuda, wala tusrifu inna Allaha la yuhibbu al-musrifin. Kati musabe Allah abaweeko ku bisula ebigazi. Waliwo ekisulo wootukanga ddala mutuufu, waliwo emyaka omwana gy'atukako naye otulo ne tumubula. Nazuukusa ekiro nga ndaba mwana wange atunula. Ebizibu ebikuluma naye bimanyi okumuluma, mutabani mu muwala we. So ekisulo ekigazi kyekiriwa, kyekyo Mbaka sallallahu alaihi wasallam gye yatukubiriza. Kitya muli mulumi abaana bawala, nembeera mulumi abaana abaki. Obulaba ng'olwaleero muleetedde abavubuka obutava waka, tadawukaasi, muddidde bu boys quarter ne mubuzimba ku mabbali, ne mubalowoozesa bawukaasha nti bo baamala baatu. Yalina ekisumuluzo yeggulira, wonna waakola atya? Kiri mu myaka aga, kikyalya ku mmere yo. Talina kirowoozo kize, naye ajje abeere ng'asula wali nawe osula wano, ajje agende gy'agenza okutambulira asange nga muggaddewo. Ajja kumanya nti gano si makaaga. Buno bw'ozimba naawe ozimba bubwo bwakujja mu 10. Tozimbye bw'abano kulemerawo. Kyobola bangedde omwana omuwala bwe yafumbirwanga, oyo mumuveeko banaye temumala ku mirembe, akole byayagala. Edda omwana omuwala bwe yafumbirwanga, ebitanda baakomereranga bikomerere. Wandi bwe baabikomereranga, bwe yagendanga baabijjanga nebagamba olaba n'ekitanda kyo tukifumbisizza emmere, kiraga nti wano tolinaawo ki.
naye muzimbe bagamba nti maayi ekisenge kyo weekiri musajja bwakucunya okomawo nga weebaka. Zimba ekisenge teekamu kaddeeka badeekalingire omwo oba ntegereke bw'anaawulira nga bukaasha aswala buli waava okunaaba buto bwe bubeera omwo kijja muwaliriza okugenda okupangisa. Ne buli bw'aneetongola n'adda eri zirolekisi n'azivuunyiza wali eri n'atumya akalonge n'amagira gata oba bafumbye oba tebafumbye nze nja kutumya kyenjagala. Oginya omuginya omwana alina kubeerawo omulabira. Ensonga lwaki olwaleero tukuzizzaamu ebyana mu kifo ky'abaana. Abaana be baliwa be baana abakuwulira ky'obagamba. Ebyana bye biriwa ebyana bye bitakuwulira ky'obigamba. Gw'oli mwana oba oli kyana. Omuntu buli lw'okula nga w'okulidde wafunda obwongo buno bugaziwa. Obwongo buno bugaziwa. Bwe bumala okugaziwa bukuwaliriza okunoonya w'onaabeera. Bannange ekisulo ekifunda tokifuniramu mirembe. Bwe bukya ebintu byonna ne bifuluma. Bwe buziba ebintu byonna ne bikola bitya. Mwe muli ensawo y'amanda. Mwe muli abaana abataano bonna bayiikaawo. Amagulu bagatadde mu kitanda. Kati ogenda emirembe ogenda gifunira wa? Kino kitegeeza ki? Kino nno kituzzaayo erifa abavubuka mu kiwulire. Kyekiri hadithu Rasul yagamba nti man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Abeera afunye obusobozi akulate. Ayawasi. Bw'onaaleeta omukyala gw'oleese nga muli babiri ng'oli mu single room, bw'onaazaala akaana akasooka oyinza obutassaayo nnyo birowoozo, naye bw'onaazaala akaana akookubiri kagenda kukutuma kunoonya nnyumba ya bisenge bimeka? Bisenge bibiri. Amaaso go gakutunuulize abaana bano bakula. Bwe baba bakula bw'oyongerako owokusatu bakubanja ekisenge kyakumeka, kiba kitegeeza nti abaana bano bateeke mu kisenge ekyabwe nammwe musigale mu kisenge ekyabwe. Kitegeeza kukola nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akuteekere baraka mu byokola. Naye buli bwe banaakusondera embaga anti munnange ngenda kuwasa, okukyala bakusondedde, okuwasa era bakusondedde, bw'okontributinze eki ku mukyala kuzaala kyokontributinze, naye bisigadde bakoleredde bikolerere. Togenda kumanya buzito bwewasizeeko omukyala omanyi bwazitowa. Bwewasizeeko omukyala omanyi bwazitowa. Awo se katutulumye kulwawo kuwasa kuba tulaba n'obu buli wootyo obuvunaanyizibwa ate mu maaso eyo ojja kuzitoowerera. Olowooza nti ojja kusooka kumala kugaggawala owase, ate ekibalo kibeera kifu. Ekibalo kibeera kifu. Nga bwentera okubagamba nti tandika okutoba ku myaka 2 okoleko ku bizinesi zife. Mukashi kuleka eno egaani olumbeko ey'amatafaali, y'amatafaali egaani olumbeko ey'ebikajjo, olwo oli mu kuyiga. Ogenda okukoona emyaka 25 ng'oli maasita wa mirimu. Ogenda okukoona 28 ng'omaze okusitebulayizinga kuba Allah azzenga akugezesa. Agamba nti kati al-ana wano. Toyinza kumaliriza kusoma ku myaka 3 n'otandika kukola. Togenda kutandikira mu profits. Nedda tebakikulimba. Era ogenda kutandikira mu bigezo ono wabiri byatandikiramu. Okole guno omulimu bigaane. Olumba omulala. Egyo myaka nyetegeeza gy'olya. Jjukira tonnawasa. Togenda okujjukira okuwasa ng'oyingidde 3 mu emeka? 4. Kati wallahi ndabika nkuze mpase. Wallahi bilaita lahi nkuze yokuze.
naye singa otandika okutobera eno mu 2 ogenda okuyingira mu 3 okuleeta akiyo oba 25 oba okutandika okutoba ne akiyo ogenda okutandika okustakarra nga ddala mutuufu bagamba omwana oyo atubye. Mungu agenza okumuwa obugagga nga byayiseemu. Awo nno wetujja nti omuntu mu kutoba okwo kwonna ateekeddwa okulowooza ku kisula ekigazi ekinaakuwa emirembe. Teweebaka kubulizaako. Buli wobeera mu kamfati zooni tolowooza kiddako, naye buli wobeera mu mbeera ekunyigiriza olowooza kiki ekiddako. Oba ntegerekese bulungi. 4 min as-saada, ekyokubiri Mubaka sallallahu alaihi wasallam kyatugambye al-maskanu al-wasi', ekisula ekiki. Ate nammwe mubizimba ne musukka. Amongi yazimbe Kyagundi kiriko bisenge bimeka? Ennyumba gye yazimba eno ewaabwe erimu ebisenge bimeka? Bang'ambi 26. Mudde mu bibale. Zimba ennyumba. Ekiyumba ekinene nakyo kimalako emirembe. Si mwe abatayagala kuzaala. Yagala ozaala obwana 2-3 bw'omale. Akiko n'abaana basumbuwa okulabirira. Ani yakugamba? Olina accountability y'abaana. Oba ntegereka bulungi. Osobola okubazaala n'obiteekateeka ngamba nti bino bajja kusoma ne bagaana okusoma. Agamba nti nze bantikkiririre wano mu piiki yonna bikooye sibyagala. Gyekiri ekyana ewaffe. Mama yangambye nti kyana ennaku zino kigenda mu piisi naye tekyagala kusoma. Naye sente zikiweerera weeziri. Sekuba yogerako nakyo. Kikiwulira kibikooye baagala bakitikkirira awo. Kigenda kikola ebyakyo. Kiraba banne bwakyo bali mu bulamu ate yeemenya n'okukola ki? Weewo Mungu yemuwandiika. Al-maskanu al-wasi', ekisula ekifunda abaana bayigiddemu emize. Ab'obuwala n'abaki n'ab'obulenzi. So musabye Allah subhanahu wa ta'ala abawe ku kisula ekiki. Ba'da al-adhan natimu inshallah. Oluvannyuma lw'okwazina fiqh. Bina biwa emirembe mbaka yatugamba. Ekisula ekiki? Ekisula ekigazi. Mutuufu naawe owulira nga weeyagala. Owulira emirembe. Ng'okyazizza munno ng'alina bw'agenda okukola ati. Mutuufu butya n'okukyaza bannammwe. Mutuufu asulewa. Olina obwana bufuka ku buliri. Tojja muteeka mu bwana mukola butya? Bufuka ku buliri. Mukasi. Wannyo. Omukunkumulira. Kitaaga okubeera ku kisenge ekiki. Omuntu yeetaaga privacy. Waliwo ebiseera omubaka bye yatugaana okukyaliramu. Weebiri ebiseera ebyakairuula awo. Kasana kataamye lyawo. Weetadde wenna akawewo kakola kati. Kijeeno kifubutuka. Mulimu abaana ge waka baafuuka bambega. Myaka egyo gy'owulidde daddi buli wagira wati daddi oba yandese. Sabe Allah abawe ku bisula ebiki ebigazi. Ekyokubiri Masa sallama kye yagamba ekireeta emirembe yagamba nti wal jaaru salih alladhi tarju khayrahu, oyo mulirwana ng'omufunamu emirembe ng'akabi mu butuufu ko tokafuniramu ddala mu ye. Wayuhibbu laka ma yuhibbu li nafsihi min alkhayr, ng'akwagaliza ggwe nga ye bwe yeeyagaliza akalungi.
Allahu akbar. Musa sallallahu alaihi wasallam hadithi emu yagamba nti khairul jirani inda Allah, omulirwano gusinga okubeera omulungi maaso ga Allah, khairuhum li jarihi, yoyo omulungi eri mulirwanaawe. Omulirwano omubi gukubuza embiibya, mulirwana nga mubi, Allahu akbar. Olaba ne bwabeera mu mmoloka nga mulirwana buli kaseera alina byawulula byasika, era nga abikusikira muli eri oli emirembe gikuweddewo, oli mu kikosito olugenda mu kibuga obojja. Omulirwano omulungi, ffe tuli balungi eri balirwana abaffe, Sajida ati nabo babeere balungi eri ffe. Abamu basenze naye woli oluwanya buli kaseera ayongeza luwanya. Balirwana kibe tulina. Allah yangerera seeka kiki naliraanira omulokole naye kyankola. Muhammad engeri gye yalinaana abasiraamu bokka sallallahu alaihi Muhammad ye yalinanga abaswahaba bokka, yalinaana oyo wona amuyisa obulungi ate Allah ayinza omuyisirizaako. Naye emize gyaffe emibi n'obutafaayo bwaffe bwekokozesa eddiini yaffe ey'obusiraamu. Siraamu talinaanika. Ate Mungu yatugerera twalinaana batabuliiki. Bwala bali tebaagala kumanya bannonnosensi, tebabuuza, ne bw'olwala tajja kumulambula. Allahu akbar. Abatabuliiki nabo basobola bamanyi, tebabayita bakafiiri. Abatabuliiki bwabo bakuyita mukafiiri babayita bakafiiri. Bastagfirullah. Mungu akugerera obeere ne mulirwana ng'alina bumulinnya wagonda kabaka weddemu. Anti bo tebumanyi bya boundary, usanga buli mu lujja bufukuta. Bufukuta ne bwateetagisa. Nagendako ekyotere eyo, ngenda ku muzikiti nga waliwo obugere naye nga babugere bwangwa. Mbamba okufuna buzongera okusaala duha. Sebo nga bumulinya wagonda bwe weetala mu compound y'omuzikiti. Bulinga busatu. Waliwo akakulembedde kwaya. Kati obwo obubeera nga bwe bulirwanawo obukolera ki? Bwenkuba obwo bwasitagafululayi. Nannyini bwo yeekwata. Mugulire emiguwa ogimuwa omugambe nti munnange ffe tuli baki? Omuntu bwe buddayo okusaala embiri eno jabbuwa. Musibe. Ajja kutegeera. Kola yali mbi gye twakolanga edda. Twabukubanga bwasitagafululayo okukawuliranga kaka. Agamba ekanozi. Kubanga twali tuwangalya walingawo ekibanda. Ate ng'emmanji wayitayo omwala. Nga bufukula tugenda okusaala subuhi. Kibanda kino ekyagundi kyafaniki. Nga bwafukudde agamba naye bwasitagafululayo buno bwabuddewo. Nga tubugwira. Aduka kale kaana kayita aji. Agaka wadde. Etwakulanga kikyamu kuba bo tebulina musango. Mungu yatugaana kubulya. Tugaana bulya. So omulirwano ogulongoosezza otya. Musa salama yagamba nti awsani Jibuliru yannaamira omulirwano nentuka okulowooza nti oba mulirwana bwe mba nfudde asobola okunsikira. Ovanga ku mbeera sallallahu alaihi wasallama gy'agamba nti mulirwana bw'ofumba akabanga ddala mutuufu ajja tyakubye obulungi mulirwana n'akawulira nga nnyama oba sabulenya yongeramu akazi muweerezeeko ekifi. Muleeta amatooke ne gengerera mu nju
toyagala kumanya nebwobolero kifuulusi kya mmere tayagala kumanya mulirwana asula enjala agisiiba longoosa enkolaganayo wakati bo ne mulirwanaawo la yastawi alhasanatu wala idfa'u billati hiya ahsan waba kuyisa bubi wewanyisamu ekisinga okuba ekirungi ewa maama wange waliwo obwana bubiri si busiraamu bwa mukyala bapangisa ku nnyuma za muzeeyi naye obwana buli wabulira okwaziina bukkirira ku muzikiti akawala n'akalenzi buweriza kuwulira mwayagala owulidde bwayaziina nga bukkirira ku muzikiti. Allah ayinza okujjamu ekira mu mpisa gy'oyisaamu mulirwana gwaba bw'obayisa otya. Allah n'akugerera taabu n'akuwa omulirwana omubi okeera kusenguka genda okeera kusenguka genda. Bwe nasooka okupangisa Allah yali yangerera nga nina mulirwana ng'afumba akava manji nga kawunya kamulinya wagondo ng'akafumba n'owulira nga ate abaana bange bagende mwana wange baire nali n'omu yogenda ngamba bannaye era nga kitabani kyawe kimanyi okujja ligamba nti mami yafumbye kapooko era twalidde kapooko kyo kyali tekibimanyi. Kozi mwe muli basiraamu balina omwana eyamuzaala muganda we mwanyina w'omukyala eyamuzaala naye yamumuzaalamu musiraamu naye nga pooka yagamba nti nerashima mwogedde naye alya pooko naye musiraamu. Batumanyi tuli basiraamu era bamanyi ndi seeka tebakkiriza muwamba era tagendayo aneeraliikirira bintu suwani kakagenda muweera akimanyi ate taata we yagaana omulabirira bino byemuzaalazaala abaana ngateyo katuuma linnya maama we yamanyi oba akatute wajjajjawo baluwa kawuuta kifiiku kiki kigondo ku kiki anti mwagala okulabirira mwegendereze we mugenda okuzaala mwabavubuka bweba tonnakola nsobi togikoleranga ddala naye olaba kimmeega kikuba kitiribiina wangi simwabaagala oba obubina bamanyi n'okubugula naawe n'ozoolera naagenda neyeekuuta n'omumuzaalamu. Wajjaaru swale omulirwano omulungi gukuwa emirembe saate omulirwano omubi olwaliro gwe gubazimbisizza ebikomera. Fedda we twakulira tetwalinga tunda bikomera twazanyirangako ne mumaka g'abatali basiraamu era nga tulyayo tebaali bikomera ne bali nga bajjeno ne tuzannya. Olwaleero kikomera ku kiki naaguza 25 ku 3 ayagala asibewo akaki akakomera. Manyi munnange saagala mpalana na mulirwana obukodo obutukoze otya obutujjude ejja bajjajjaffe baafumanga emimunze wakaki akakomera. Manyi munnange saagala mpalana na mulirwana obukodo obutukoze otya obutujjude ejja bajjajjaffe baafumanga emimunde ne muwogo ne bateekaawo mu ddiiro buli akoowa okuzanya ng'enjala emukalakase ajjajjawo mumuni ng'agenda wa mu maka si wa mu maka. Tukyaliikikako akaffe era bw'oba osuubula obuntu bw'omwana wo osuubula bw'oyo bukikisi n'akasi obula ka mutabaniwo mwana ba neiba akabuusabuusa nga bwakabuusabuusa akabuusiza mwana wa neiba mu mutima mama talina busobozi kula oba 5 buli omu omukwasa akake oba ntegeregese bulungi omulirwano omulungi mbaka yagutugamba uleeta emirembe. Ekisembayo barakallahu fiikum jazakumullahu khair yagamba nti walmarukabu
alhania nekyebagalwa nga kikuwa emirembe. Mwagala nnyo okugula obupiki obukadde, mwagala nnyo okugula ebimoloka ebikaddekadde. Alla nansasa nengulayo ekimoloka ekikaddekadde. Nze mmanyi taabu y'ebimoloka ebikadde eyange sinkadde, wabula nali ngituddemuko. Tuva Kampala tugenda yiri nebbi, sina nebbi, tugenda kugunde Koboko. Moloka yatandika kukyamukira Buboys obulenzi. Gundi radiator tunoonyeza waawo. Tubuuza tugenda bannange kwagamba timujjagenda mujja kwenda ne mu game park. Emoloka twagenda tufukirira nfukirire moloka enkadde kaali ka2,200 tikano bukola town service munafa akafunya kajja tuuka buno tekutambudde woowe kali ku namba BD by then oba DB oba BD. Tetwasula mu game park kuba ne polo nendayira ngamba sirisaba Mungu kumpa moloka kikaddekadde. Poza abakiina akirina ne bwekolola bukolozi amanya bukikololedde era bikakambole yabadika yeye. Temusabanga moloka ejja kukaddiya nga tonna bakutuuka, ejja kukaddiya nga tonna bakulotya, wallahi nga tonna bakutuuka. Baganda bange musabe Allah okuyonga ebipya kiwooma ng'okirinya nga watudde mu moloka empya ogisooleramu nga siiyo n'omukono n'oteeka eri binyuma. Naye kimoloka ekikali kikumalako emirembe, kisomba ssente, kisomba ssente okwekutula obwekutuzi. Oba ntegerekese nawe ne bw'obeera ku kkubo toyagala kulinnya boodi efuuwa agenda sigenda naye nga gyeraga gyolaga akugambye sigenda nemala okujja. Mbalaba wali mu paaka balinnya zikosita zammwe ekikadde tebakituulamu, abali ku bwangu bebakituulamu. Kigere kikubeeramu kikukubire mu mutima era ono naye tagenda kukosa. Saatera the opposite is the true. Ekintu ekipya ekirungi kikuwaaki kikuwa emirembe. Ebintu ebyo bina sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti Allah watukuwa abeera akuwadde emirembe mu nsi. Ekyalo mulongoofu, ekisula ekigazi ekyebagalwa nga kikuwa emirembe, kikutuusa nekikukomyawo gy'obeera olaze. Byonna gy'okituma kikola kitya? Kikutuusa. Ekyokuna omulirwano omuki? Omulirwano omulungi. Allahumma inna na'udhu bika jalis min zawjin tushayyibuna qabla al-mashiba wa min awladin an yakuna alayna rabba wa min khalilin makiru 'aynuhu tar'ana wa qalbuhu yar'ana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.